nina entalo ezisagala kuyingira mu gansirise ngeraba MOP nabaleka nga sagala bayingiramu olw'ensonga twafuna ebizibu bingi nnyo mu kalulu akawedde. Imagine abasajja bano nga bali mu parliament tebatulangako okulowooza abaana abattibwa ku lwabwe, tebatulangako okulowooza abaana bali mu safe house gye banyigirizibwa bagibwamu enjala banyigibwa obuli maawa, tebatulako okulowooza abaana abataliiwo abatamanyiiko maziikire n'amayitire, tebatwalanko budde kulaba nti omusajja abayirawo mbiri natuuka mu constituency zonna, tebatulangako okugamba nti abaana bali ku mitimbagano bano abatasobola nakuddaka bakozesa amaanyi gaabwe eddoboozi lyabwe nga tebasobola kufumiitiriza bintu bino byonna. Ye najja n'agamba nti akola nnyo era biki era boogera ebigambo bingi nnyo ne batandika otulyamu olukwe. Nali nabeesonyiwa naye Hillary Kiyagga nabadde sigoberedde bulungi statement ze yakoze. Njagala muwe eddakiika 2 zokka ngenda mulekera abaana bamukwasaganye. Naye nina statement gye njagala musooke muwulire bulungi nnyo. One fenna baagala enkyukakyuka nabawagenda National Platform. Kansooke malubaga message eno. Fenna tukkiririza era tukulemberwa President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Fenna tukkiririza era tukulemberwa President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kabere kansala, kabere chairman of the Sifiri, kabere chairman of the C5, kabere member of parliament, kabere lupu Jore Ssenyonyi, kabere secretary general. Fenna mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati nawuliriza statement za Hillary Kiyagga, Dr. Hilda Manenga, wait a minute. Nabadde mulekedde ba comrade mukwasaganye. Naye njagala kukola mu forensics katono mu video mu bugabi yayogedde katono nnyo. Munanso ina desagala mu wabudde. Forensics yeruwa yagambye bwate. Ekisooka yagambye nti yirwa kinjogere bigambo bye ngasoolo biyogere nze mukwate. Uliya bwe yagambye. Munange Muganda mukama wange abadambalula mebe wange wali magala nkwate kasomote naina kusirika kyekitiibwa bakadde baffe kye baatuteeka mu nti bw'olaba waba otomera waakino okola ki osirikawo. Kyenjagala wali mu ntandikwa ogwa mpuuga gwamulema okusala. Muganda munne, Mukatuliki munne, mukamawe, lolo modowe. Kambiddemu nga nkwata kimu ku kimu, mumpulirize bulungi nnyo. Ogwampuuga gwamulema okusala kubanga alina interest. Ogwampuuga gwamulema okusala kubanga alina ekigambo kyakozeseza interest. Alina interest. Fenna abali mu nkyukakyuka interest yaffe yakujjako mu 7. Tetulina personal interest. Oba tetulina individual interests. Kati ono wakugamba nti ogwampuuga gwamulema okusala kubanga alina interest. Which interest? Question number 1. Tugenda maaso. Your statement yesooka. Muli statement yokubiri. Mukatuliki munne Muganda. Kamba nyonyere ekintu ekyo. Dr. Hildaman Kiyagga Hillary bw'ogamba nti Mathias Mpuuga Mukatuliki munno, which is okay. Eddiini y'Obukatuliki gye mmanyi obulungi bw'okola ebikyamu tokkirizibwa wadde okusembera ku olotaali. Mpuuga gw'oyita mukwano gwo
nti mukatuliki munno ekereziya yamugobadde okusembera ku olotari kitegeeza takyali mukatuliki munno ate mubamuweereza eggwanga temuweereza baganda muweereza baganda Uganda bonna gogambye nti mukatuliki munno Mpuuga bamugoba okusembera ku olotari kitegeeza mazambi maani takyasobola kugenda mu maaso ga Katonda kusembera gogamba nti mukatuliki munno gobo kyasobola kusembera ye takyasobola kusembera bamugoba bogamba nti muganda interest z'eggwanga teziri ku individual level tuli ku national level ne bwogenda okukola bill oba etteeka tolikolanga lya mawokota etteeka liba national siri abaganda tebatukolera amateeka gaffe amateeka gaba ga Uganda yonna MP ulira obwongo brain is a monkey ulira obwongo ulira nti omukatuliki bamugobadda ku olotari tasobola kusembera nti ate muganda muno that is wrong never ever defend someone who has committed the crime because you are tribal mate that is wrong omuntu bw'akola ensobi tomulifalinga ku ddiini kubanga eddiini ekugamba ekintu kyonna ekibi kikyawe oba tosobola kikyawa kyogereko oba tosobola kyogerako kijeewo kati goboga nti mukatuliki munno nga n'okusembera takyasembera nga yabba naawe kitegeeza oga mu katiba keekamu n'okusembera osemberera bwereere n'okubeera omuganda kitegeeza nti abaganda mwatufuula nti tuli babbi munno bwabba tosobola mwogerako that's the difference we have tukyagenda mu maaso alright mukamaawo abadde akuwabula modo mu National Unity Platform mukama waffe ffenna ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde babeera ba supervisor our boss and our leader our president Robert Kyagulanyi Ssentamu ompulya bulungi nnyo the moment Mpuuga bamujja ku bwalo ne babujja ku bwa commissioner he is no longer your supervisor. Your boss is George Senyonyi. Bwogamba nti Mpuuga lolo modo kyakulabirako gy'oli. Byonna byabadde akola kitegeeza obiteekinga on nawe oli mu ttuluba lyerimu. Si bwe kiri. Kati mukanda wange saagala kuwabudde. Wagambye nti wazimba ekitebe. Nze mbuuza endobolo gy'owa n'ebirabo by'owa mu ekereziya tootere tugamba nti Katonda omuyambyeko nnyo muyimirizaawo mu ssente z'osasula mu birabo n'endobolo mu kereziya owa tootere tugamba nti endobolo gy'owa oba ekimu eky'ekkumi oba birabo by'obulwa Sande mu kereziya tootere tugamba nti oyimirizaawo nnyo Katonda ku ssente z'owa buli lwa Sande oba tootere tugamba ekigambo ekyo kale kansooke nkunnyonnyole bwe mujja mu National Platform oba mu kibiina ekirala kyonna kirina amateeka n'ebiragiro n'obukwakkulizo era ogenda okukkiriza nti ngenda mu kibiina kiri kimpa ekkaadi wabeerawo terms and conditions akakadde k'obasa buli mwezi akagenda okufacilitatinga enkola y'ekibiina akakadde ako kali constitutional ey'ekibiina aba-FDC bazisasula aba-NRM bazisasula abaaki. Have you ever had anywhere nga waliwo be ba parliament ow'ekibiina ekirala complain nga kakadde ke basasula gwe kennyini wajja n'ogamba mumpeka ne bagikuwa ne bakubulira nti munnange buli mwezi ekibiina kijja kwetaaga akakadde kamu ku ssente z'okuddukanya emirimu gy'ekibiina. Wali owuliddeyo member parliament yenna acomplain nga kakadde ke basasula kabere ba NRM waki gwe omuntu omu ovudde noga nti wazimba ekibiina? Mukama wange ekibiina ky'abantu si Kyagulanyi si ky'abantu. President ajja kuva omukulembeze omulala agenda kujja
ezo sente za muwa musolo, it's a taxpayers money. Sizizo tekuliko Hillary Kiyaga, kuliko Bank of Uganda, tuzeyambisa kufuna kye tuyita service. Ompulidde bulungi nnyo. Njala kutegeeza omanyi bagamba mbulira goyita naye nkubulira ebisazi njagadde kukolamu ka forensics katono mbage nti oyo temmalirako obudde. Era njagadde mulaga nti bw'aba akutte enjogeza nga ayogera yeegendereze nnyo ebigo byayogera nga abicalculatinga. Saagala ngende mu open battle naawe. Omanyi kye nsobola okukola. Nali nakwesonyiwa. Gy'olaga mmanyiiyo ne saagala ogende mu open battle nange ng'omuntu. Kasito n'osala red line n'olumba president ebisigadde alaya n'amanya. Just njagadde kukola forensics ensetegere ebigambo byoyogera nga tobicalculatinze. Ompulira bulungi bw'ojja okusaba kale kibiina ne kigikuwa wabeerawo obukwakulizo bakuteerako n'obukiiza n'osayini ne bakuwakka n'ogera ne weesimbawo n'okola by'okola. Okitegedde bulungi mukulu awo enjagadde gwe nkuleke saagala kwezaako ngalo. Ekituufu kiri bwe kiti bw'obanga oli mu katuliki ng'osembera ng'owulira sitaani akuyingiridde ogenda ne wejjusa. Bw'oba tewejjusizza oba wadde omwaganya sitaani era sitaani omwegaana emirundi ng'okuba mu kifuba bw'oti. Bw'oba tosobola kwekuba mu kifuba kwegana sitaani then gendera ddala ewa sitaani mukole embaga n'endagaano ffe mutulekere emirembe tukoye enkwezenge. Singa naatwala obudde ne nkuteekako kamera zange we tunaatuukira wali oyinza okuba tokyalina ky'osobola kuyimira mu constituency. Ekyo kyo nkigambye weetereze calculating ebigo by'oyogera. Bw'ogamba nti osobola okuvaako n'oyogera olwo Jamaica simanyi ovuma, we are good at that but we don't want to reach at that level. Please calculate your statements. Yo tojja kwagala tutuukeyo. Abaana bali makomera lwakuba mmwe, abaana baziikibwa lwakuba mmwe, bala bali mu Torture Chamber lwakuba mmwe. Ompulira bulungi nnyo. Abakuwakalo bakola national platform lwa Kyagulanyi si lwa Mpuuga. Mpuuga Mazembe ofuze emyaka 25 yatafuna akuwadde ekifo mu parliament ku komiti kwatuula. Afuuse lopo ku nnuku lwa Kyagulanyi, afuuse commissioner lwa Kyagulanyi, alina buli kimu kyalina lwa Kyagulanyi byatafuna mu DP. Naawe ofuuse kyoli lwa Kyagulanyi, obadde mu byobufuzi obadde mu music industry ebbanga lyonna, obadde businessman ebbanga lyonna nga tofuuka nko politician ebbanga lyonna, ofuuse politician lwa Kyagulanyi. Kati njagala otule wansi n'engalabiyo wekkaanya ensonga era oyogere ebigambo ng'obitegeeza. Bw'oba ogamba nti osobola okukambuwala ennyo kubanga bakugambyeko, that means you're lacking leadership skills. A leader is able to listen to the criticism and he picks the interests of the people. And either he changes or he continues. Whenever he doesn't want to listen to his voters, he ends up losing that position. Omukulembeze yenna receiving criticism nazipikingamu ekyakyusaamu bw'alimu okukyusaamu abaloza mugagudde ebbali. Bw'oba toyagala criticism oba oŋŋamba otya nti oli mu opposition nga toyagala kuwulira position y'abakulembeze b'okulembera bagati kino kikyamu gwe n'onyiiga. Obeera mukulembeze ki? Eno message njagala ebeere jeno. Saagala kati njogera nga ngisindikira Hilda Mane njagala ebeere jeno nti bw'obanga oli mu opposition, that means nti bw'oba ofunye criticism oba ofunye opposing side ku side oba ku opposing, that means bagati oli mu wrong direction. Please retreat. Soko tunewe bw'oba tosobola ku retreat nga kumanya bakugamba. How dare you call yourself an opposition? Bw'okwata office nini nga tisigwe employee president ogenda kugamba bantu kinga tosobola kuwuliza criticism. Out of the war. Situagala tukulweko. Awo nvuddewo njala tugende ku information endala.